Daira karona mugulu. Emotoka iyo jezize nayo. Daira. Iyo. Mama. Kujema omutima. Bambi Spice Dana akabiza maama wa Maziga naye ng'ekibuuzo kiri nti ani atandiyagadde kaabya maama we Maziga agafaanaganako nga gano Spice Dana gakabiza maama we. Mukazi wattu bimuweddeko nawulira ng'omutima gumuvuddemu kwegamba Amaziga ne gajja Amaziga ne geegattamu essanyu oluvannyuma lwa Spice Dana okukwata ebisumuluzo by'emmotoka gy'abadde ajjiddemu okubeera ng'akyalirako maama we obimukwasa n'amugamba maama emmotoka eyo njikuwadde. Kavidiyo yako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba essanyu Amaziga bambi mama wa Spice Dana byayiseemu oluvannyuma lw'omwana we okumukuba omuggo ogufaanaganako nga ogwo. Abantu bangi nnyo bambi twandiyagadde okulaba Amaziga ng'ago nga bamaama baffe be gakaaba. N'omukaabya leero n'enkya n'oddamu n'omukaabya n'oddamu n'olwokusatu n'omukaabya n'olwokuna n'omukaabya ne ku Friday ku Saturday n'omukaabya ku Sunday n'omukaabya ewiiki neggwako n'okwata weekend nayo n'omukaabya omwezi ne guwera ng'omukaabya omwaka ne guwera ng'omukaabya. Ani atandiyagadde kaabyako maama we mu nkola efaanaganako ng'etyo? Naye munnange abantu abamu mugenda okurealizinga munira kyemulina okubeera nga mukozesa bamaama bammwe okukaaba ate nga nakyo kimaze bavaako if not ng'ate bamaama baffe bamaze kubeera nga batuvaako babazadde baffe. So tetulinda kubeera nga Spice Dana okukwata bisumuzo bya mmotoka bimutwalira. Mwana wattu newe okwata 50,000 n'ozimuterako ku mobile money kubanga gwezo z'olina ate to the extent nti 50,000 z'obeera olina. That means that embeera tebeera nnungi. That means yeta ayinza obeera nga talinaawo mitwalo oba nyingi. That means wona omusindikira ez'ettaano gwe z'olina ajja sanyukira ez'ettaano kubanga ajja tegera ti omwana we amufaako. Tolinda kuweza kakadde kamu obeera olinawo emitwalo 3 musindikira omutwalo gwolawo bataasanyuke. So temulinda kugamba munna nange wendifuna sente nange bannange ne mmala nzikwata ku kyeyo gyendi eno bannange bwakadama gwenkola nze zonna zempezaawo ngenda munnange ojja ziweza olabe nga bye weetaaga bingi nnyo compared okusanyusa maama wo oba okkaabya maama wo Amaziga agafaanagana weegatte zonna ospending emuggwe by'osuubira nti bye byetaaga ebisinga compared ku by'abazadde bo. Onogenda okulaba ng'ensi bw'oti bw'ogitambuddemu ng'ensi ekomekeera bw'oti bw'ogikungudde naye akatono ako k'olina n'obeera ng'olidde story eno ng'olinamukko emitwalo 6 gekwatako kale nusu 7 okamusindikire kale obeera olishuwa nti maama wo ezo sente azirina ate se muzimusindikiremu nga data mugambe maama kuteereddeko data wa 15 GB namba genda ku TikTok olabe bu video olawo bataasanyuke. Akale mutereko data wa 10 nanti zeite ziwere 15 anagenda oku withdrawing atenga asigaza nnya mugulire data omugambe maama nkugulidde data genda ku TikTok olabe bu video wa TikTok olawo bataasanyuke. Kekano ka video ka Spice Dana nenge gyawasanyusiza maama to the extent of maama bambye tokokaaba Amaziga agajjulujjo naye nga Amaziga gonna gakaabye gassanyu oluvannyuma lwa Spice Dana okumugombolako ekirabo eky'emmotoka. Kankusabe bambye subscribing nga nokozesa Max Media tojja kubera mu missing updates naddala nga zino. Gwe nawe nawulira nti wandiyagadde okulanga naffe tukulako obukubizi kwe namba y'essimu tujja sobola nnyo okubeera nga ebyo tubimaliriza. Ate gwe amasomero abalina ennyimba z'amasomero mwagakola bulango bwa ssomero MDD mwagala bikwata ku video ebo abamasomero tubawa discount ey'enjawulo n'abayimbi abagala okukola music video bambi mutukubireko tujja sobola nnyo okubeera nga tubakwasaganya akatambi keekano bikutuze munyo soko jola leo soko jola ngolingiza amanje nabo angire wano egalo kweteka ngoleki nachekuletedde wanjye nazimbadde kwato
Chichi. Kairaga karona mugulu. Emotoka iyo jezize nayo. Kairaga. Iyo. Mama. Kujema omutima. Okwasi zamani.